Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mpulireko ku mmwe abaana abalenzi n'ensonga yammwe. Ensonga eno ekwatagana ku nsonga y'okukyalira ensiko ku bakyala. Abaami mutera okugamba bakyala bammwe nti lwaki tewasika, lwaki tewakyalira nsiko n'obeera ng'okimubanja. Kati n'olwekyo njagadde mbulire ku mmwe abaami, toteeka mukazi oyo ku puleesa nti nkusaba okyalira ensiko. Omanyi munnange abaami bazibu. Omwami asobola okugamba ekintu lwaki tokirina, lwaki tolinga mukyala munno, nti ye alowooza nti buli mukyala yenna ali mu Uganda nti ateekeddwa okukola ekyo ye kyayagala. Be babeera basuubira ky'oba olaba ojja kusanga omusajja akugambe lwaki tolina mazzi gasammuka. Bo balowooza nti buli mukyala mu Uganda oba mu nsi yonna nti ateekeddwa okubeera n'amazzi agamansuka. Be babeera basuubira ekyo kye kyabalema okuteeka mu bwongo bwabwe nti buli mukyala oba buli ggwanga liba lirina ebyabyo mu nsonga ez'omu kisenge. Mukitegedde? Kati na kino ekyokugamba nti lwaki tewakyalira nsiko n'omuteeka ku pisito n'omugamba kikole, lwaki tewakikola, lwaki tolinga banno, obeera omumalako eddembe lye. Kuba ekintu ekyo eky'okukyalira ensiko kiba kyeyagalire. Kyembasaba temupeeka bakyala bammwe bintu ebyo eby'enjawulo ebyo eby'omu kisenge. Mukitegedde? Kuba ebintu ebisinga tebiremesa mukwano kugenda mu maaso. Nabagamba ku nsonga y'amazzi eyo, amazzi ago ge mwagala agamansuka si ge mazzi ag'amakulu. Amazzi ag'amakulu geego agaba ganyumisa ekintu, agabeera gaseereza. Kitegedde? Nkugamba ngo gwe omwami w'oyingira nga tojja kuwulira bulumi, akantu ko tebajja kukakalabula, ng'ojja kuyingira bulungi ng'owulira waseerera, ate ofulumeyo ng'era owulira bulungi. N'oyo omukyala nga tajja kulumizibwa ng'omwami ayingira. Kati amazzi agaba gakuyamba ku nsonga eyo okubeera nga mwenna temulumizibwa, nga muwulira bulungi, nga mukiriko, ago ge gabeera amazzi amatuufu omukyala g'ateekeddwa okubeera nago. Ago amazzi agaseereza, agatereeza ekkubo, ge mazzi amatuufu omukyala g'ateekeddwa okubeera nago. Naye gano amazzi agamansuka agayiika ago tegalina makulu. Ekyo nkikubuulira, tegalina makulu n'omulundi n'ogumu. Amazzi agalina amakulu omukyala g'ateekeddwa okubeera nago geego agabeera gaseereza ekkubo. Ate n'ekirala amazzi ago ojja kusanga omukyala ng'agalina, naye nga ggwe omwami gw'olemereddwa okumatisa omukyala oyo okusobola okubeera ng'amazzi ago gavaayo. Olw'ensonga nti abakyala abo ojja kusanga omukyala ng'amazzi agamansuka w'omukoonako nga gali kumpi ne gajjirawo, ate osanga omukyala omulala ng'olina kusooka kumala kumumatiza, ng'olina kusooka kumulaga ebyo ebituufu ebibeera mu mukwano, ate ng'omuwadde n'obudde ne galyoka amazzi ago gavaayo agamansuka. Kati n'olwekyo gwe wenna omwami olemererwa okulaga omukyala oyo omukwano omutuufu ogugenda omumuleetera okunyumirwa, okuwulira nga yenna aweddeyo n'asobola okufulumya amazzi ago g'oba oyagala okulabako. Nkusaba ekintu ekyo kyesonyiwe, tosaba mukyala wo mazzi gamansuka. Kuba ebiseera ebisinga mmwe bennyini abaami mulemererwa olw'ensonga nti omukyala omulaga ebyo ebitali bituufu ebiteekeddwa okubeera mu mukwano. Ebiseera ebisinga buli w'obuuza mukyala wo ku nsonga ezo zikwatagana mu kisenge, okugeza n'omugamba nti naye gwe lwaki tomala, kimanye nti awo kiba kifiiridde ddala. Kuba omukyala oyo bwe mubeera mu mukwano fubanga nnyo okulaba nga tomubuulira ebyo ebigenda okukyusa obwongo bwe oba ebigenda okukyusa omutima gwe, emmeeme ye ebeere nga yennyamira. Ebiseera ebisinga bireetera abakyala okubulwa ddala obwagazi oba okudda emabega. Wabeera abadde asembedde ng'agenda asembera ng'anaatera okumala okutuuka ku ntikko, ate n'omubuuza ekibuuzo ng'ekyo nti lwaki tomala, addira ddala emabega. Ekyo nkibabuulira. Gwe omwami teri mukyala atayagala kumala, ekyo nkibabuulira. Kuba nabo bennyini tebakimanyi nakimanya abo abakyala olw'ensonga tebakifuna. Naye omukyala oyo ebiseera ebisinga gwe singa omulaga omukwano ogwo omutuufu ogusaanidde omulagibwa, omukyala oyo ajja kutuuka bulungi ku ntikko, ajja kumala. Olina kumuwa budde, olina kumukola ebyo byateekeddwa okufuna mukadde ako ke mubeeramu ako omukwano. Omukyala oyo ajja kutuuka bulungi ku ntikko olw'ensonga nti nabo babeera bakyagala, kuba tebakimanyi. Abasinga tebakiwulirangako. Osanga omukyala ng'ali mu bufumbo myaka 5, myaka 15 naye nga takifunangako. Bwe kityo bwe kiri. Kati ye nga ye ekyo takirinaako bwongo bwonna, takirinaako magezi gonna. Nedda.
ng'omwami gw'oteekeddwa okulaga omukyala oyo by'olina omulaga, omubiri guba gujja kukkiriza era abeera ajja kumala bulungi. Ekyo nkikubuulira. Waakulema olunaku olusooka tasobola kukulema lunaku lwakubiri, waakulema okumaza ku lunaku olwokubiri tajja kukulema ku lunaku lwakusatu. Kitegedde? Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ku nsonga ng'ezo, mba nsobola okwongera okunnyonnyola n'osobola okunyonnyoka ensonga ezo. WhatsApp namba yange eri 07778370401. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo kyonna ky'onaaba ombuuzizza. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.